Nampala w'abakozi ba gavumenti mu kibuga Mukono Francis Byabagambe akakasizza bannamukono nti enteekateeka y'okuzimba enguudo okuyita mu nteekateeka ya Kampala Metropolitan Area Project essaawa yonna yakuggyibwako engalo ng'obubaka buno abutisa akulira okusitula embeera z'abantu mu kibuga Mukono Carol Nabua amukiikiridde mu lukiiko lw'abakiise ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'enkulaakulana y'ekibuga kino akamanyiddwa nga Mukono Municipal Metropolitan Development Forum. Ettaka mu makubo ago bwe tugenda kukola, that is Anthony Kame and then Nabuti Lweza Nsube Nasuti Nakabago DFI Bajone Seita nti mwenna tukwatira wamu okulaba nti tusobozesa development okujja gye tuli tunulire nti bwe tubadde mabega nga status kati bwe tuliko tuli bubi nnyo mu mbeera y'amakubo mbulira ku goodwill y'abantu okukkiriza kw'abantu era tutera nnyo okgenda ne tubasaba bakkirize okuyisaayo oluguudo era abo be tugenda okubeera nga tubakosa mu ngeri emu oba endala tugenda basalako peace ettaka lyabwe naye kyemanyi nti buli kubo bye bagenda kukola Mukono egenda kusigala nga bwe iri. Extension obugazi bw'ekkubo bwe tugenda okugazibwa egenda trench amazzi ge gagenda kuyita n'abantu be bagenda okutambulira ekizibu gye tuli. Byabagambye ategeezezza nti newankubadde nga wakyaliwo abantu abatonotono abatannakkiriza nteekateeka eno etandike bo bamaliriza okwogerezeganya ne bakontrakita era n'akakasa nti Pulezidenti Museveni w'anaatongoleza enteekateeka eno ku mukolo ogugenda okuyindira mu divisioni ey'Ekiranga 10 omwezi guno bajja kuba bamaliriza buli kyetaaga. Bakyaliwo tulina ebintu ebitonotono bye balina okutereeza ng'okubeera nga banoonyayo barrow pits bifo be bayinza okuyiwa ettaka be batayagala mu kkubo be bagenda kuggyayo bagende bayiwe wali okubujjuza okufiringa. Kati barrow pits ezo zirina okubeera mu bitundu byaffe ng'oli ayinza okuba nga yakubako mataffaali n'alekayo kinnya oba nga waliwo engeri ya slope kati ng'ayagala gireyizinga era bye bitundu ebifo bakontrakita bye bali kunoonya. Ye ssentebe w'akakiiko ka Mukono Municipal Metropolitan Development Forum Mukwanya Julius asabye bannamukono abakyasimbidde enteekateeka eno ekkuuli okuwaayo ettaka enguudo we zigenda okuyita n'ategeeza nti abo bokka abalina ebizimbe ebigenda okumenyebwa okusobola okuyisaawo oluguudo beeba okuliyirirwa. N'abo abatannaba kuwaayo bweyamu bwabwe nti bakkiriza. Ekisinga okusanyusa nti abasinga bakkiriza ekitwadde ekifaananyi kirungi era kitegeeza nti abantu baagala enkulaakulana ya Mukono. Ekikyalimu akatono gwe bantu okulowooza simanyi bagenda kuyitawa ebyo byonna olwaliro tubiteesezzaako era bonna ba MDF n'Municipal Council w'obasisinkana kaakati basobola okukuwa we batunula ku maapu bakubuulira kiki ekigenda okuvaako kiki ekigenda okusigala kyenkana ki ekigenda okukolebwa era bw'obanga obawuliriza bulungi abaddemu akakunkuna ajja kubanga amaze okukkiriza nti ekigenda okumuggyibwako kitono. Kinajjukirwa nti abakulu mu munisipaali y'e Mukono baateeka dda omukono ku ndagaano y'okuzimba enguudo okuli olwa Nasuuti Nakabago Ntaawo Bajjo nga luno lugatta ku luva Ejjinja Seeta olw'e Wanton Kikooza Nabuti Nsuube okutuukira ddala e Katose wabula nga tezinnatandika kukolebwa. Matias Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.